Presidential candidates, including Yoweri Kaguta Museveni, they had 76,432. Yoweri Museveni had 75,483. Presidential candidates results versus women candidates of 51,889. There was a variance of 24,543. Mubitanu mwana mbusatu. Songa ate kuba direct candidates. Obwe jali emitwalo 2,410. Kakati babuuza various ngesawa zaalize ezimu n'eddakiika zezimu ne bakuwa ka presidential candidate n'ogenda ku direct MP ne women representative. Enjawulo y'emitwalo 2,453 electoral commission gy'etannyonnyola yavaawa. Akantu kaddemu bulungi. Tugende ewalala. Kazo district ye constituency eryemu MP w'abakyala nga nabo beesimbyewo ku lw'omubaka omukyala omu ne direct MP nga beesimbawo ku ba constituency emu ne presidential candidate. Kazo district Muheesi na Moreka Mukama ne Kemirembe tumwebaze ayebazibwe bafuna emitwalo 5,225 neba direct candidates ku lwa constituency atwizikire nafuna gumukasanvu lusanvu musatu Bafaki 10,235 Ribahayo 206. In total they had 28,174. Between women candidates and the direct MPs candidate, MP candidates, they had a variance of 24,651. Yeyo evidence jibali barese mu affidavit. Akala ati bw'okomawo ku presidential results nga presidential candidates Bobi Wine 74,503. When you subtract what the women candidates had of 52,825, there is a variance of 21,678 votes without an explanation. Awunyodo nagamba tutwaina sufficient evidence. Obuddo ganti buyise kati eno bali affidavit zibali balese ng'ekintu kigenda kuyi ng'electoral commission teyalaga obululu buno emitwalo 2,178 bwajja butya ate bwe kyatuuka ku variance wakati w'aba direct candidates ku lwa constituency Kazo constituency ne presidential nga presidential yali emitwalo 7,453 bw'otwalako 2,8 174 kyategeeza emitwalo 4,329. Kakati there is no explanation from electoral commission eraga kino kyajja kitya emitwalo 4,329 wakati wa direct MPs candidates ne ba presidential candidates. In direct elected candidates ne presidential nga waliwo variance ya 22,577. Emitwalo 2 je presidential candidates ni olusanvu mu 2 olutolako emitwalo 17,843. Kakati there is no explanation of the 22,577. Kyo bagamba abantu ekoti y'abantu tuveeyo andi mti bagenda mu koti y'abantu nti owinyiddolo okugaana bino gwe eyali omulonzi w'ekiruhura district ne Kazo n'ow'Isingiro kikutegeeza ki? Tuddayo nti individual candidates bwe batuuka Busiro East Seggona nga bamulangirira naga bannange wadde munga nti nze empangule naye nze ezange ze nafunye okuwangula sizze ezo nti kyekikayana ate kasa gwe owangudde sirika kakati ekyo tuwe bwino kakati bagenda okugenda okugattagatta ze yafuna nowa Busiro North ne ma Busiro South nga Busiro South ku mitwalo 15,700 ej'abalonzi twayogeddeko edda bacandidates abeesimba mu Busiro South bafuna emitwalo 7,969 bonna ng'awangudde ku 3.391 owokubiri n'abeera n'emitwalo 16,418 independent ne kulyoka akuzaako wenali musematimba emitwalo 1,282. Akati bino byonna samaleza abantu bogenda okuzigatta we waleeta question marks nti Makindi Ssaabagabo ku mitwalo 16,8
abesimbawo bonna Serukenya nga awangudde ne banna abaddako ombaka aliyo abaddeyo mu parliament ey'ekumi Sempala Kigozi ngafunye gumukenda n'abalala bamaliza bafunye emitwalo 7,393 ku mitwalo 18,800 abali registered okubanga be balonziwa kati report ya Electoral Commission obutalonda kw'abantu okubeera abatalo ngate ku presidential bajjumbira explanation teriiwo gye bakugamba ekkooti y'abantu bagambe how Museveni's lawyers defended Kyagulanyi petition withdraw naye nga bagamba wano insufficient evidence kati ate olwo yagamba nti bana bibino bye mwaganye naye kati atuba bino ebirwanayonka tembijiza nakola ki kanzije omusango muganya okukkiriziganya n'ebyo embeera egende mu kkooti y'abantu ani agenda okukubiriza omusango ogwo mikwano gyaffe na flashlight kino Uganda mwebale nnyo mwebale kutwagala nga bwe twabasuubiza nti buli lunaku tujja kubaleeteranga si ffe bye twagala oba si mwe bye myagala naye ebyo ebizimba eggwanga eggwanga tosaddiza embanga oli wekka tulizimba ffenna gwe ali e Bulaaya gwalina nga ali mu Uganda tuzimbe ensi yaffe Uganda okutwaliza awamu ate n'ekyokubiri twebaza nnyo mikwano gyaffe mwenna olw'okutwagala naddala bukwagala mukulu Mukubabyasi Esther mukwano gwa Abe Australia tukutumiddeko Mikano okuva Dubai Aunt Faith okuva London Aunt Linda Badru from London Christian from London Geoffrey Sechiu Ivan Pade Ankunda Gloria banage muli bangi ne tubagala nnyo mwebale ddala mwebale kwekumira ku the flashlight channel Uganda yawaayo fetwewayo okusigala nga tubaweereza ebigambo ebyo naba ne programs okubazaamu essuubi n'okuzimba ensi yaffe Uganda amini www.ug mwe abatubeezeza okukona mwebale nnyo muyite ku mukutu ogwo mutondeke ebintu byammwe awamu ne Haji Kakoma alombeddwa mu mukyalire enamba ze kweziryawo mulabe abazaamu essuubi agaba obugagga ebintu chikejo mu mukyalire namwe mulabe ebintu nga bitera okutambula okutwaliza abamu Haji Kakoma yoyo mukwano gwaffe naye atowezezaawo ku mukutu the flashlight channel n'ekyokubiri mbeebaza nnyo olw'okwagala aba guest baffe awali musajja wa bwino mukulu Mukubabyasi tugenda eno program tugenda bawa Kasavu Kanyama program ebyo bibadde mu week nga mukulu Mukubabyasi abiwako his personal analysis utukidde olunaku olwaleero nga twebuuza ebintu nebindayinda mu ggwanga bitegeeza ki mute n'omusango okugujjayo ne tugamba bannange essuubi Bannayuganda libaweddemu mukulu Mukubabyasi eso omukama tumwebaza kwadde obulamu n'otambula okuva eri ekiboga paka wano esebo osibye otya ssebo gye tuli sebo wasuzota munnange tuli naffe wano mu Kampala ejebale gye muweereza tuweerereza ddala gwe ng'omuntu ate awamu ne bannaffe ababiri mu byuma abatuteekateeka okulaba ng'embeera kubawuliriza abaffe n'abalabi baffe nga basobola okutwala akadde okutwala ebintu bino mu ebitukwatako era abantu ba Katonda bonna omukutu we gutuuka abatuuliriza buli kadde ne tubeebaza kuba kibakola kyamaanyi ate ne comments ze bateekako ezo ziri positive n'ezo ziri negative zongera okuzimba enteekateeka ey'omukutu guno bwe tulina okutambula ebbanga lyonna sebo sirema kwebaza naawe nate weebale nnyo weebalire ddala kati tufundikidde sabbiiti eweddeko ebaddemu bintu bingi nnyo ebyowerako okugamba kw'omukulembeze wa Uganda eno atudde n'abakulembeze ebibiina ebirala mu nkola ya iPod ne tubeera n'enteekateeka egamba mu Parliament Minister wa Internal Affairs General Jeje Odong yasubmitinze list y'abo abawambibwa wadde enkola ya gavumenti yegamba nti abaakwatibwa naye bwe twalina obote to government biki ebyabeeranga baga nti abantu bawambiddwa citizen economy munansi obugunde topic ngeyo nabibiraga kati ebyakolebwanga buli mwana wattu ate abalala baagala obuumeza nti abo abakutte bukwasi
naye okukwata kitegeeza dokita bw'oba oyagala omwetaaga kwerosiiye abakulembeze amutwala bajja ne babanjulira ensonga emutwaza era ne bamukola ki naye kakati neerosi temanya wadde ne poliisi y'ekitundu tekola ki eba temanyi ababa bakuwambye buwambi kakati ebyo omukulu n'aleeta nti lisiti eyiye wakati wa eya NUP erina abantu 423 ng'eno erina 177 bantu nga 188 awo tebakola ki kakati bwe tugenda mu maaso ebibaddewo mu wiiki n'olwaliro okukomekeza wiiki eno waliwo amawulire aga Sunday Vision ennaku z'omwezi 7 2021 nga tugamba how Museveni's lawyers defended Kyagulanyi petition withdraw okujjayo kwa petition mu kooti ensukkulumu naye bo kulwa Yoweri Kaguta Museveni candidate era yalangirirwa mu New Vision olwaleero ye summary gye tulina eya sabbiiti eno. How Museveni's lawyers defended Kyagulanyi's petition withdraw. Ago mawulire ga leero ku Sunday ennaku z'omwezi nga 7 2021 mugasome mugalabe the full details we are withdraw the case. Era tine buche nyini mwe tulabiddemu bino nga bajjayo omusango. Insufficient evidence. One of Yoweri Kaguta Museveni's lawyers, Karujire, told the Chief Justice, Alphonse Owiny-Dollo, that the evidence filed in court by Kyagulanyi was insufficient and could not support the petition. Document examiner Sylvia Chelangat, in her affidavit, discloses that 10 out of 15 of the petitioner's affidavits that were examined bear forged signatures. The petitioner in this application does not challenge these findings, but simply states that his witnesses' privacy is being infringed on. First, these cannot be your witnesses if you had to forge their signatures. Secondly, the petitioner attached their national IDs to the affidavit in support of the petition, so the issue of privacy does not arise. The petitioner, it appears, was given the impression that he has right to present forged evidence, and it is wrong for him to be caught. His only complaint is that he was caught, Karujire said. Karujire? Omukwabo ba lawyers? Ba lawyer President Museveni. President Museveni. Akati baddayo nti petition ezavaako emberebezi ne affidavit. Petition affidavit ezava mu NUP zaalimu obubaka obulaga ng'ekyokulabirako Kiruhura district president gyava. Constituencies ziri bbiri. That is Kasonji ne Nyarushuz counties. Kasonji yalina Tayebwa n'afuna obululu 779. Tumuramye 705. Asimwe Joseph n'afuna 12. In total they had 15,302 votes. Then Nyarusozi county constituency we had Kazwenje who managed to get 24,061. Bakashaba 11,931, Chivuna Isaac 292, and Tumsime Apollo 36. In total they had 51,622. Naye nga in total bana balina 362 abanyabusozi nga bali balina 1532 omugatte 51,622. Women representatives candidates. Tuinobusinje had 35,319. Kabije Mwine 15,105. Kabaranjira 1,465. In total they had 51,889. Presidential candidates, including Yoweri Kaguta Museveni, they had 76,432. Yoweri Museveni had 75,483. Presidential candidates results versus women candidates.
of 51,889 there was a variance of 24,543 emitwalo 2,400 mu 543 so nga ate kuba direct candidates obwMP jali emitwalo 2,410 kakati babuuza variance ng'essaawa zaali ze zimu n'eddakiika ze zimu ne bakuwa aka presidential candidate n'ogenda ku direct MP ne women representative enjawulo ey'emitwalo 2,453 electoral commission gy'etannyonnyola yavaawa. akantu kaddemu bulungi tugende ewalala Kazo district ye constituency eryemu MP w'abakyala nga nabo beesimbyewo ku lw'omubaaka omukyalo omu ne direct MP nga beesimbawo kuba constituency emu ne presidential candidate. Kazo district Muheesi na Moreka Mukama ne Kemirembe tumwebaze ayebazibwe bafuna emitwalo 5,285 neba direct candidates ku lwa constituency atwizikire nafuna gumu kasanvu musatu Bafachi 10,235 Ribahayo 206 in total they had 28,174 between women candidates and the direct MPs MP candidates they had a variance of 24,651 yeyo evidence jibali barese mu affidavit akala atibu okomawo ku presidential results nga presidential candidates boba ina 74,503 when you subtract what women candidates had of 52,825 there is a variance of 21,678 votes without an explanation. Winyo donagamba tutwaina sufficient evidence. Obudoga nti buyise kati eno bali affidavit zibali balese ng'ekintu kigenda kuyiga ng'electoral commission teyalaga obululu buno emitwalo 2,178 bwajja butya ate bwe kyatuuka ku variance wakati w'aba direct candidates ku lwa constituency Kazo constituency ne presidential nga presidential yali emitwalo 7,453 bw'otwalako 2,818 kyategeeza emitwalo 4,329 kakati there is no explanation from electoral commission eraga kino kyajja kitya emitwalo 4,329 wakati wa direct MPs candidates ne ba presidential candidates. Nze sinakinzako chaka balonda 100% times 2 the variance of emitwalo 4 ku mitwalo 2 nga kitegeeza buli candidate buli agenda kuba president yapikenga bubiri bana fefetayo kubasomesa bibye bintu Isingiro district ina constituencies 5 ina Isingiro North, Isingiro South, Isingiro West, Bukanga ne Bukanga North. Kakati zino zonna ba direct elected MP candidates abafuna emitwalo 177,100 naye presidential candidates ate bo bafuna 200,720 between direct elected candidates ne presidential nga waliwo variance ya 22,577 emitwalo 2 je presidential candidates ni olusanvu mu 2 olutolako emitwalo 17,143 kakati there is no explanation of the 22,577 kyo bagamba abantu ekoti y'abantu tuveyo andi mti bagenda mu koti y'abantu nti owinyiddolo okugaana bino gwe eyali omulonzi w'ekiruhura district ne Kazo n'ow'Isingiro kikutegeeza ki ne kati kambuzeemuko okulonda ba MPs ne ba president kapapula kabakamu asikamu wetoola bwetolozi bwotwa emmeeza ziba 3
ova wano wetoola bwetooloozi bw'osooka asoose presidential candidate n'otiika gw'oyagala ku parliamentary direct elected MP ne bakuwa akokubiri naye n'olonda akokubiri akokusatu ye district representative omukyala naye n'olonda kati ate olwaleero ku bifo emmeezi esatu ezironderwako abantu basatu kuba president bakwanga buli waggulu nnyo okusinga ababaka abakyala oba ba direct MPs ekitegeeza otuwa kuba president kakati nga bagamba kakati bali beetaaga kooti supreme court ebibuuzo bino okubitta n'avidaviti ze bali balesibo ne bagamba mwazikereyezezza ebiruma abayaaye ne bagamba kati amazima tunaagafunawa obanga n'ekitongole ekiramuzi kino kituuse ku bugumpanya buno obwenkukunala ebo naye buganye ekyakikoze tutya nagamba ekisingako eyo petition tetulinayo ssuubi lya kufuna kulamulwa kwa bwenkanya tubikwasaani katonda mbadde ndoza Kyagulanyi genda maaso ne tujja women candidates for Wakiso district election results nayo Lwima Ethe nafuna emitwalo 36,491 eyamuddirira Nansubuga Rose Senninde 15,600 nakanjako nakirya ne namayanja ne abanga bafunye emitwalo 55,900 114 eyo Wakiso district eno yali emitwalo 55,900 bebo bulungu naye ku presidential bwali emitwalo 56,15 bongeddemu omutwalo mulamba akati 55,900 bano 56,10 kati variance wakati wa besimbawo ku bw'omukyala ne bwa presidential variance yali ya 2,386 abakikola batya kakati eno nebanga etegeerekeka ku balonzi emitwalo 50 ng'ate bali balina bo emitwalo 7 nibo zijja 2,386 busobola okubeera invalid votes somehow so 10,000 so ozigumira izo ozigumira naye emitwalo 4 naye ate muba betuyita parliamentarian candidates wakati obululu bwabwe bafuna waliwo emitwalo 2,169 variance presidential versus parliamentary ya Wakiso ebirugundi bino okulwawo walaga variance ya mitwalo 2,169 naye variance wakati wa women candidates versus presidential candidates etegeerekeka naye ate eno emitwalo 2 miramba 2,100 tetegeerekeka ate electoral commission ng'amakulu gaayo olwaleero teyagawa lwaki giri mitwalo 2,100 wakati wa parliamentary candidates ne presidential candidates awo twagamba badde basome new vision n'okolwaleero ate batuddayo nti individual candidates bwe batuuka Busiro East Seggona nga bamulangirira naga bannange wadde muŋŋamba nti nze empangule naye nze ezange ze nafunye okuwangula sizza ezo nti kyekikaayana ate kasa gwe owangudde kakati ekyo tuwe bwino kakati bagenda okugenda okugattagatta ze yafuna nowa Busiro North ne ma Busiro South nga Busiro South ku mitwalo 15,700 ejyabalonzi twayogeddeko edda bacandidates abesimba mu Busiro South bafuna emitwalo 7,969 bonna ng'awangudde ku 3.390 owokubiri n'abeera emitwalo 16,418 independent ne kulyoka akuzaako wenali Sematimba emitwalo 1,282 akati bino byonna samaleza abantu bogenda okuzigatta we waleeta question marks nti Makindi Ssaabagabo ku mitwalo 16,800 abesimbawo bonna Serukenya ng'awangudde ne banna abaddako omubaka aliyo abaddeyo mu palamenti ey'ekumi Sempala Kigozi ng'afunye 19 n'abalala bamaliza bafunye emitwalo 7,393 ku mitwalo 18,800 abalirijesade okubanga be balonziwa kati ripoti y'Electoral Commission obutalonda kw'abantu okubeera abatala ng'ate ku presidential bajjumbira explanation teriiwo
gye bakugamba ekkooti y'abantu ebannyonnyole. Kozi gwe Mr. Bwino. Yes. Genda maaso. Ebimu sibinaako, nze sibinaako petition nganze. Pulira ebyo byose na kusomesa gwanga. Kampala KCCA. Kabakyuse mu Kerianda bali. KCCA presidential election results for candidates vis-a-vis city women MP results. Malende Shamim yafuna emitwalo 3,485. Kampala district ng'erina abalonzi 1,128,000. Kati Malende ne banna abakyala bwe yavuganya nabo bafuna emitwalo 505,019 votes. Presidential results ne bakulaga Kyagulanyi yafuna emitwalo 39,187. 391,787 votes. Yoweri Kaguta Museveni had 128,658. In total n'abantu bafuna 537,980. Kati bw'ojjako abakyala nga bo bafuna emitwalo 5,19 ne bali bafuna emitwalo 5,373. There is a variance of 32,961 votes. Ejo kyabika bwe waliwo abalonda mirundi ebiri. Hakati bagamba abakyala bajja batya explanation si invalid votes atsonga invalid votes nazo baziraga ezali ku presidential nga teziri ku zino emitwalo 5,3,903. Kati explanation from the Electoral Commission eragadde 32,961 votes variance. Teriiwo eri Simon Byabakama, teriiwo eri balooya ba presidential candidate Yoweri Kaguta Museveni, teriiyo wakati wa Chief Justice ne bammemba ba Supreme Court 8 bye yali nabo. Lwaki tokubiriza kooti y'abantu? Hakati ne bakulaga Nsereko Muhammad obululu bwe yafuna Kampala Central, Segirinya Muhammad ne banne, Kawempe Kaziwe Bashir bwe yafuna ne banne, Makindye Nyeko Derek bwe yafuna ne banne, Makindye West Sowanyana ne banne, Nakawa bali mwezo bwe yafuna ne banne, ne Senyonyi era omwogezi w'ekibiina kyake kya Nopo. Ng'ate ku bo parliamentary candidates bonna abeesimbawo omugatte bafuna obululu 477,732 votes. Presidential candidates they had 537,980. The variance is 60,248 without an explanation from the Electoral Commission, from the lawyers of Yoweri Kaguta Museveni. No kulaliwo ku Sunday bawololeza Kyagulanyi. Yes. Bagambe how Museveni's lawyers defended Kyagulanyi petition withdraw. Nenga bagamba wano insufficient evidence. Kati atolo yagamba nti bana bibino bye mwaganye. Nawa kati atuba bino ebirwana yonka tembijiza nakola ki. Tanzije omusango. Muganya okukkiriziganya n'ebyo. Embeera egende mu kooti y'abantu. Ani agenda okukubiriza omusango ogwo? Ani anabeera judge? Embeera ngegenda oba tukwambaza ekyo obunyodolo. Shiri mulamuzi nze ndi mutunuulizi ng'ensi bw'etambula. Kuba bino byolaba olwaleero yembeera yavaako Yoweri Kaguta Museveni 1985 okuyingira ensiko. Ng'olwali mu nsiko twalina okuba akalulu mu 85 Desemba mwe mutaali. Ffe nga tuli eno embeera netugamba etya? Egamba etya? Tulina petition gye twayogerako ku programu emu. Naye nga akalulu ka 85 kagenda okuteekebwa Yoweri Kaguta Museveni nga Ssaabayeekera wa NRA nga military wing
era nga vice chairperson owa NRM political wing nga political wing ekulemberwa Professor Yusuf Kironderule yeriko president wa Uganda. Amawulire ga NRA ngaira naliwe nakusomera gagamba His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni further commented that because of the inequalities that prevailed at the time, no one would expect free and fair elections as stated in the Resistance newsletter, volume number 3, number 2 of March and April of 1985. When he, General Yoweri Kaguta Museveni, stock chairman of the High Command NRA, clearly stated that nevertheless, Obote seamlessly declared that year of 1985, his party, UPC, under his leadership, would seek a mandate from Ugandans for another term of 5 years. And Obote said that his party would obviously win. Indeed, it would win if the elections were held at all, because the rigging would definitely take place. Already, the so-called legal opposition was accusing the UPC of recruiting youth wingers into the party with a view of harassing opponents. Nevertheless, Obote and his henchmen, both local and foreign, knew very well that the sham election would not help at all. It was obvious to all Ugandans, be they supporters of UPC or not, that unless the fundamental political issues were resolved openly, sham elections could not resolve everything. As NRM believed, as a result, NRM would continue its struggle against the dictator and his military thugs. That was Yoweri Kaguta Museveni, 1985. Katukalabe baguno bakalabeko abalina obudde bajja kakyalirako. Yeye nembere avako Yoweri Kaguta Museveni agamba wayi. Ebya agamawulire gena kubuuza kopi gojina kweza. Atenze nga njijja. Kakati gogamba otoli mukungeza kopi tozina. Nanti byama. Iya tebala ni byaffe. Byaffe nanti kakachwa vola tukunoonyeza eri wa mu kibuga. Nanti twa mutereka nyebi. Kyali ko otalo wame tulabako singa babyo kyayo kyaddali. Nedda kakati ekiyitibwa Nali National Leadership Institute Kyankwanzi eri Kiboga, the Greater Mbende. Concept y'okuzimba Kyankwanzi yali etegeeza nti ebirungi for Uganda we are non-allied nation. It's a non-allied country. Nga tetuli pro-communism, tetuli pro-socialism, tetuli pro-capitalism. Ebyo ebirungi byonna ebiri mu nkola ya Nakalyaakaani oba ya Naswa Mukange ffe bannayuganda bitugenda nabyo.